mutya 7-star general Bide Galuvindi. Tulino kibeeramu. Kakati nebyempulira wano nebyempulira sinnabitegeera. Byogera oyo byayogera ndowooza ali ku njaga byayogera sibitegeera. Omanyi baba beekubye olugala lukubye mu ttako ly'endowooza lutandise omubalagala byayogera sibitegeera. Omanyi enjaga eri kuno omuntu agenda n'abeere n'ateebereza ze batuyita ba 10-star general bullet on the head commander B52 mundaba bwenfaanana $1 million worth man. Kikyonyumya naawe. Bateeka mu ggaali uno baagala nkeero omuntu ayagala nkeere muteekemu eggaali saawa zino nga tuli mu Christmas. Osi golodi 100% yino 17,000 bra. Kikyayogera kitegeera. Ntambula n'abasirikale 12 weesongeramu olwala luyi abayaayi muli bangi. Abayaayi mugende mumanyira nze batuyita ba 10-star general twakimala twakikubye twayingira nabagamba nabawoninga ne mbagamba mwaka guno nga guggwako n'ogujja we predicted and we're going to be bad Sarah otherwise Merry Christmas buli mwali muli mutye mugamba mutye 10-star general Kibedi Ronald Cox njagala okubuuza kola samara y'omwaka mpola samara y'omwaka nakyo nalabye nti bayirawe webale kubeera nga executing the dress code etalabikangawo nakulabyawo ng'oyambadde it was a very nice outfit nakulaba ku blankets and wine kasooka omuntu alabika different mu balala nsiima kobadde wanjawulo by'omusaala bagwo kubyebuutu galubindi biki nkwebaza nnyo okubeera nga wakuumye omutindo. However njagala osooka ombuulira abasama batambula batye kuba bangi bazze mu nsi yammwe embeera abantu bagiteeka oba mulimu abali mu kubanga beeyiiya kitambula kitya? Abannaye abatulaba muli mutya obulamu buli mutya mwebale kubeera nga mutugumiikiriza omwaka guno gwonna nga batukusaminga up. First and foremost abakristaayo abasiraamu mwena gye muli tuba wishing the best of Merry Christmas as we make a countdown for the end of the year 2023 tukubagamba nabagamba gumira ku mannya 2 ku channels 2 Raymond Salfa Kibedi Ronald Cox Kibedi Cox we mugenda okufuna information wano wetufulumiza amazima tewali kulimba kuwaayiriza black camera defamation tebiriwo wano we alina ensonyi onaabeereyo n'olani kukubeeramu ekisasa motion zo z'amaanyi mbw ate Kibedi ayogera nnyo amazima ate Kibedi agenda tatakwekerera kimanyi Kibedi talina byatereka nze bampita B252 commander kiba kitegeeza kyenjogera kikibeera fine ate ge mazima gaakyo nze sisiiga nziro kubanga kati atejjukira ebintu byateredde. Kati tutandike abasama bali kujja Uganda mbalaba bambi mwe bali kujja ekisinza obukulu nze kyenjagala bebazaako mwasobodde okujja ne mugenda mu byalo ne mukwata mu bigali byammwe ne mukomawo ne mutambula mu kibuga muzze naye obuzibu no money abasinga problem no money. Okay, there is no money. Kati muntu bw'oba toyina ssente obuzibu ogenda anyankubira kabali vaako naawe nze ebasama omuntu obadde atokuba simu kati ngenze live kati otandise kundaba ate otandika kuba simu tonkubira simu nabasabye ssente mulete ssente temuleeta ssente obwavu baluma. Don't call me bra, tonkubira tagala bantu alowooza bwedda tokuba simu ate ondaba live ate kati okuba simu biki byoliko yamutegemu ngutegemu amatako walipa tomanyira naawe blood obadde oliwa tokuba simu ate kati okuba simu bakakungamamu emmere eyidde essaawa zino nzinje ekibuga temutujjako wa omuntu yenna yenna ayagala okuba tokuba simu. Don't call man. Tutandise kunnyonnyola nsonga za ggwanga twogerako tuli ku international scene tugezako eno mawulire malamba this is a network ate kati otulaga kuba simu kulwaki wankubidde eggulu ng'olina emmere yeeyidde ekulemeredde gisuule giwe mu kasasiro okitegeera sagala ate ndaleke kukulabisa wulira wammansonyiwa Raymond Salfa the king the only one. Yes wuliriza njagala muwuliriza ebintu bino mwebale kujja abali ku holiday Uganda mwebale genda kusooka kukola tourism abaalina ssente be bagenze mu tourism muleke bano be basponsorings naye nga twagala kwebaza
buli omu yazze Uganda n'osobola okubeerawo naye ombuuziza akabuuzo abasama batambula batya kyekibuuzo bampulidde bubisi ekibuuzo mulimu abakuba ebiraka ng'embeera yakupangirira so far abasama basobodde okujja tebanaba kutuuka okujjako omusama omu yazze abalala simanyi ndowooza bajja kuyisa bivulu teri yazze tebanaba kutuuka sinaba kulabako omusama n'omu kati aliko zibagamba omanyi beesinga ku bintu bingi tewali musama eyali azze tetunaba kulabako n'omu okujjako twalabyeko Doni Dituti Dikatanga Mama America yekka yakatuuka naye yasangawo Shanita Lebron kubanga waliwo ab'amaanyi emmeketezaawo oli Shanita Lebron mujjeemu ye wanjawulo kubanga abaddewo emyezi 6 kati ku bantu abazze bali only 2 abakatuuka e Uganda abalala bakatuuka tebanaba kujja kwa sinababbala engineer Lwasa sinabamulaba mu maanyi ge ordinary akyali ordinary muntu wa church tukyanyumya hello how are you natuuse nambuula akyalambula projects ze Isaac Katerega naye tanaba kutuuka bulungi akatuuka naye akyamaliriza bintu bya maama we ndowooza ajja tandika mu January naye for now omuntu yekka eyalazembu ayimiridde amaanyi mangi bamuyita Don Zera Dituti yali amafuta ate mu Europe mu Europe teri yazze singa basigala nayo kumanya waliwo abantu abeeswaza obweswaza omuntu ospendiza sente osondereza sente ku internet sente ozonoonye ozze wano tukizudde tozimba nyumba naddala mabajja ne mulimba muze kulambula mayumba gamu teriyo nyumba weesiriwazza tiketi zewawangula ze baakuwa luli omwaka guli okuwedde olambula ebisolo ozze ozikoleddemu omwaka guno tolinawo sente tolinawo kyolina nze sinaba kulabako omuntu wa Europe mbeegayiridde mupaakinye muddeyo teri agenda kugula masimu mwana nse kuteeka bintu ku maduuka nakasanze ku Wilson nabagamba Uganda is very expensive unless you have the money nze nsobola okumanya mbona alinamu sente ontayina nze mbakulira kituufu temuntu akulimba bino bikamera ebakulaga simanyi mbu basuze kukabira basuzeeyo batya mbu miliyoni 10 nawulidde mbu waliwo yasuzeeyo yani gosiriwaza mubeere serious ife hotels tubukingiramu bayimbi we know the rates we know how things are working mwate simanyi mbuya wano miliyoni 16 ozimanyi nga gunaabo ofaanana obeere studio ojja neweeyogeza ebyekisiru njagala nguyizeemu eggaali owulire yogeranga amazima poza oli musiraamu mumanyire bali abalala bemusirwala bwe mulimba nze Kibedi nze mukutuna nabagamba internet bwe mutasokkere ku makya nga chairman wa disciplinary committee njagala disiya mukomeye mulokoke mulekere okujja wano n'otuuka wano n'otandika okweyita by'otali don't lie people onoonya kuzinirako bakazi babwereere gy'onoonya naawe Kabira miliyoni 16 wazze miliyoni you think gwofaanana miliyoni emu ng'ogamba miliyoni 16 oli musiru why do people lie why do you want to fool yourselves lwaki mubeera b'amazima mulowooza wano internet bakadaama baabuuka be mubadde mutagetingamu bwe musirwala ne mugamba kadaama ali eri akulabe akubuukire we are beyond kadaama we are degenerates in the business look at me $1 million match man do you want to know if you don't know onyirira ebintu balina obitegeera ate kyenkwagala osiima ne bwe batonjagala era ogamba gwe wange oyogera amazima kyenjagala ne bwe mba nkunyiiziza nga munyiiziza n'ekyo ekituufu kyekino ne muve otambudde omwezi nga mulamba ng'ebintu byonna sibitegeera ng'oli mu kunyirira kwereere era ebintu Abamerika baabireeta Abamerika bankolako era simanyi wantikuliramu ne Mukama yamanyi kuba okunyirira kuyitiridde Abamerika bokka be bangozeeko emikolo egy'amaanyi Isaac Katerega yankolako emikolo naye yasinze mu byonna bamuyita Don Zera Dituti oyazze ne packaging eri special ya Kibedi oyo yakoze yazze amazeeko ndowooza ava mu Amerika ng'asweyalinze n'agamba ono Kibedi kamutegeko embeera nabadde n'akatuuka n'andaga omuguwa guno n'aŋŋamba njagala nkulage mbu obadde musajja
gwe musajja weka gwe nalindabye gwe njagalanga mukwano gwange ate omusajja amanyi omukwano kankusimba ekintu kyogenda ngenda kikwata nze embeera bwe naaba ekyankalanye kitwale mu Bank of Uganda bampe million 172 wano wendi era wotemberera emmundu nagijjeeyo nabadde nagitereka eri mu kyemba nzijjayo nzijje kasookezaako kunkwatako kata nawoza n'omulambo kyobola sigenda genda mu bintu ebitali mu security mwandabayo mu White Party White Party soko janalizi yatambula etya kwasala babifaananyi biri awo gafu balaka ebifaananyi White Party ngabo zali sister wange anjagala ayike atandika okumanya who are the people to come. I don't know if she's the organizer or the organizer was different. I talked about White Party. Nemba gamba the only people who presented were from the USA, Canada. Period. Canada, USA. Ate Canada siba nga bali ku internet. Waliwo bali abatuula mu bumoli nga batudde nga basirise. Abalina sente ziri ezikola zebra. Z. Era zali mulaba meza bagabanya tiketi ez'obwerere bakayoola n'olyokola ababe Europe abajja emwe muzigula wajje mmwe bannaye mwe Peng mumbulira abana abajja emwe bazijjawa kisinzira Europe mu nsi kisinga amenye ensi nyiza okugamba life yabwe bwetyo kati Europe mu nsi bagenda najja ennaku neekuuma omuntu najja nabagamba omuntu ayambadde ekintu kya muyaga mu kya winter kyambadde Uganda is summer all through bra. Yeah, oyambadde oguntu tugulabanga gwe siringi 1000 otunyumiza nagu wagugula pound simanyi euro return. What nonsense is this? In a home country. Oh, you know, Uganda is summer all through. You should understand what to put on. No yambala gutete mwena mulidde mmere. Mulidde ebigati bibayingidde ne spaghetti byonna n'amakaroni bibayingidde. You are all looking like devils worshippers. Man, listen to this. Nabagamba boboya kujja Uganda ngonoonyo mwetega mwagala abasajja babaagala abavubuka babaagale mwabagala aba 6 pack. Ife abasajja abakulu tubagambako mugamba mwagala 6 pack. We're not ofaanana ng'ezzike. What nonsense is this? Please listen. Whenever you want to come to the same, you work on your body. Mugende muwekoleko emibiri gyammwe. Nga nange omungamba olesajjale y'amannyo ngenda gakola next year. Sente bazimpadde. Ate mwagala kyo tukirimbe. Sente kaddiriwo. Mwenda kusirwala. Wangi taata. Sente daidi. Sente diriwo. Sente daidi. Tujja kubitereezaamu. Everything has its own time. Good, precious pain. I'm the victim. I'm the example. I'm the testimony. I'm the alpha and omega into this scene. Precious pain. Katonda yazemu sala zange nasiiba nensaba. Kati Katonda yagambe Kibedi is your moment. It's your moment. Ate kasita wateekako effuta. Wagenda n'otonyeza lyeffuta liri otera okujja mu nsonda y'olugye. Omusimu gafe bagamba kisajja kunga keekyanga. Wagenda n'oligamba lino effuta libereko amaanyi. Anti bulijjo muteekawo ezzalawo. Kati wateekeko ezzalawo. Kasajja keekyangira esite. Kasajja keekyanga. Tukayiseeko mu jjaamu naye keekyanga. Kati balinde. Tugenda kutambula ku helicopter. Ate owakuba gundi yatukubye je ono omwana omuyimbi yatusoosa okutuula mu kakene akaffe kajja kubanga likavudde kasomme aleskini yatukubye je tulina kalina okulandinga wali omanyi olwa jaamu tetujja kusobola kate fasi kuzunga nnyo twagala kagende mu lubiri wali kabe kabaka nga amaze okulonkinga enkuuka kabuuke kagendeko awalala kabuuke kagendeko wabujingo kave wabujingo kabuuke kagendeko enambo kave enambo kagendeko muzikiti kave muzikiti kagende mbaka kiki muliko ne plan y'omugagga tani watagenda kutuuka tuba tubulira kino gye bibeera all worship centers tugenda kubeera yate tugende mu kiduula tukyakale mpaka saawa 3 eza second ez'okumakyawo tujja signing out ate bwe tuba tugenda mu mazzi tetugenda kwebaka tubeere ku yaaki amaanyi mangi pressure ku pressure akikole pressure ku pressure banage muntagingire donezera muyiteka tusubmitinge mukono lutagire donezera bannaye ate tukyatambula tuve ku ekyo tulonkinge the mansion
to launching the undisputed mansion. Nabagamba December ono tagenda kuleka abantu nga basigadde no holiday happy holiday zigenda kuteeka abantu mu level to level, pressure ku pressure. You're joking. Ninga sino bagenda wala kwanga ebintu byokwogera nina bingi nsobola okwogera ennaku nnya simanyi oba time enatumala. Mufune chai, mufune ebyokunywa byammwe. It's Christmas. We're giving you what we know best. This is what we give back. Information. Ndio msajja John Sega wona yogera nnyo ono. Katolo bwa matuga John Sega waya gwe. Katolo John Sega msajja yagaliza. Wambwa nnyo. Gobo setting ebibuuzo nze nziremu. Kale. Kakati sebo nalabye kalita biko John Sega wangalinga agezako okumanyira bosi waffe. Omusajja oyo amanyi agatakwatako. John Sega wakwatako atukutteko oba takimanyi talinaatukwatako atulika atujje tu. Tannaba kutegeera mbu Katonda bwakufujja oyo omwana alinga nga Noah. Shaka yamumira yava mu ghetto. Shaka yamira Eddy Kenzo ne balowooza afudde n'emufujja ku lukalu. N'abeera nga Daniel mu Bible n'abamuteeka mu mpologoma zaamuwunyizaako buwunyiza ne ziweta teryagiibwa. Kabaka n'amugamba mu mujji eyo. N'abeera nga Joseph. Kati njagala bawulize ebigambo bino bye njogera kubanga tebiriiko punti yo naye n'abeera nga Joseph baamukwata nga baganda be bamutunze. Era n'abuuka. Abo ba John Sega obuzibu bwabwe buliyo. One problema kabyogereko. One problema. One problem. John Sega wayakulira mu ssabo. Now gundi we yafadda. Omulogo we kati ali frustrated. Yasooka kuloga katolwamu. Omukongozi wera bidde. Yes, omukongozi we yafa. Yali alowooza asobola kakubuli abantu be yakaloga. The biggest people John Sega we yakaloga. Yasooka n'aloga Mariam Ndagire n'alowooza Mariam Ndagire ajja ggwa. Taminamu abaana. Yamuzalamu abaana akwata mukwate. Ate bagambe guguze Mariam Ndagire muje mubuuze. Bamukwata bukwasa akakiiko kaba artist abazanya katemba ne batuula wali ku Bativale okwali Abe Mukiibi n'abalala ne batuula Katolo bw'amanya yaliko bonna ne batuula ne bamuwoninga. Mumanyi kisooberezi the rapist. Ekyo kubaddawo abaana bonna bazanya art bakozesa abaana bonna yabasulako buli muwala yenna gwolaba gwabeerawo yali abakozeseza. That's why Edda mwamuyitanga is the most handsome man. He was not the handsome man. He was the only best rapist at the final. Let us get serious here. And somebody gachigambo kinene nnyo ekyali yali yakimuwa. Ebyo bena yabiriko bana abaana byajangazalira. Tolaba abakazi ababiri babali bazanya ababiri ab'emikwana balinga bambakayimbira. Bonna byatuleranga muko. Bonna balinga mu talenti zaabwe zebazanya akatemba. Oba group ya bagita batya bakayimbira then abalabani. Yali mu group kye yakatemba. Barusi Wanyana. Abo. Bonna abamanyiranga n'abamanyira n'agala okuteekawo embeera. Ebyo bena yabikolanga naye ng'abikolera ku ki? Ng'ateekawo embeera nafuje agezeeko okuzaala wakateekeko ettaala wano soko owulire bulungi ettaala kubanga wendi wali very VIP. Tugezaako kusettinga lighting system kubanga tuli mu night mood, day mood night. Tuli mu Christmas. Otegeera? Tuli mu Christmas eno gye tuli mu moment of truth. Katusaga kunnyonnyola ebintu bino. Everybody was going to buy it. I don't know whether we can flip it here or something. Oli go. Yes, sir. Nina wano producer wangagezaako abadde wali ku kifaananyi n'akiraba nga mbulabulamu nkoko. Omanyi wendi wano. Yebulamu ka lighting. Tugezaako kusetinga wano. Naye temutya tujagezaako kunnyonnyola ebintu. Otegeka kye ngamba. Wafuna producer. Sebo eno agency number. Sebo na signize agency number. Sikyasobola kubeera awo nekola live nga tekuli ba administrator. So chimani ndi ambaza ndi spokesperson wa Chabazinga ate ndi spokesperson wa tourism. Ate no wazera events. No wazera events no launches. Nabakambe kuno omwaka Katonda tali anguzi. Ebyo bena bibadde mu tubiyiseemu embona bona bibaddewo. Ate mbadde ekyali awo. Bino bena bagenze nenda babujagaali. Yakati n'abyogera. Bino bibaddewo se wadde bampeereza ebintu bibadde bimanyi. Nagenzo
jajja wange mu kyalo ne mubuuza jajja kigenda mu maaso yogera kuko nkobere ani ali kulumba amaina tujagogera buti leero basoga 100% kyabazinga akole tibasobola kumanya baida batya baweereza omusamba gwedde kugema gutya nga nive bakaba kabe emisambo katujogere netuweereza sigino yobola akayimba kagundi nkagala nnyo eno sigino mpya agala oyo mwana ankubira omuziki banna katonda tuwakirawo Choba nagambe John Sega watalizo kulinya apipira John Sega we warn you with authority. Please, Zagara kutanike oli chali wangi but I will come for you. Wali abantu ati batakwatako. Eddy Kenzo. President Musuzi. Correct. So be not democratic statement you're not. In a stupid statement that you use because you're frustrated. Who told you to go to art? Aganda wabo nabasoma bayina PhD bayina masters. Mufune chai, mufune byokunywa byamwe. It's Christmas. We're giving you what we know best. This is what we give back. Information. Ndio msaja John Sega wona yogera nnyo. Katolo bwa matuga John Sega waya gwe. Katolo bwa matuga msaja yagaliza. Wambwa nnyo. Gobo setting ebibuuzo nze nziremu. Kale. Kakati sebo nalabye kalita biko John Sega wangalinga gezako kumanyira bosi waffe. Omusajja oyo amanyi agatakwatako. John Sega wakwatako atukutteko oba takimanyi talinaatukwatako atulika atudde tu. Tannaba kutegeera mbu Katonda bwakufujja oyo omwana alinga nga Noah. Shaka yamumira yava mu ghetto. Shaka yamira Eddy Kenzo ne balowooza afudde n'emufujja ku lukalu. N'abeera nga Daniel mu Bayibuli n'abamuteeka mu mpologoma zaamuwunyizaako buwunyiza ne ziweta teyagiibwa kabaka n'amugamba mu mujji eyo. N'abeera nga Joseph kati njagala bawulize ebigambo bino bye njogera kubanga tebiriiko punti yo naye n'abeera nga Joseph baamukwata nga baganda be bamutunze era n'abuuka. Abo ba John Sega obuzibu bwabwe buliyo one problema kabyogereko one problema nekumadia one problem John Sega wayakulira mu ssabo now gundi we yafadda omulogo we kati ali frustrated yasoka kuloga katolwamu omukongozi wera yes omukongozi we yafa yali alowooza asobola kankubuli abantu be yakaloga the biggest people John Sega we yakaloga yasooka n'aloga Mariam Ndagire n'alowooza Mariam Ndagire ajjaggwa taminamu abaana yamuzalamu abaana akwata mukwate ate bagambe guguze Mariam Ndagire muje mubuuze bamukwata bukwasa akakiiko kaba artist abazanya katemba ne batuula wali ku Bativale okwali Abe Mukiibi n'abalala ne batuula Katolo gwamanya yaliko bonna ne batuula ne bamuwoninga. Umanyi kisoberezi the rapist. Ekyo kubaddawo abaana bonna bazanya art bakoza abaana bonna yabasulako buli muwala yenna gwolaba gwabeerawo yali abakozeseza. That's why Edda mwamuyitanga mu is the most handsome man. He was not the handsome man. He was the only best rapist at the final. Let us get serious here. And somebody gachigambo kinene nnyo ekyali yali yakimuwa. Yebe bena yabiriko bana abana byajangazalira. Tola abakazi ababiri babali bazanya ababiri abemikwana balinga bambakayimbira. Bonna byatuleranga muko. Bonna balinga mu talent zaabwe zebazanya katemba. Oba group ya bagita batya bakayimbira then abalabani. Yali mu group kye ya katemba. Barusi Wanyana. Abo. Bonna abamanyiranga n'abamanyira n'agala okuteekawo embeera ebyo byonna yabikolanga naye ng'abikolera ku ki ng'ateekawo embeera nafuje agezeeko okuzaala wakateekeko ettaala wano osooka owulire bulungi ettaala kubanga wendi wali very VIP tugezaako okusettinga lighting system kubanga tuli mu night mood day mood night tuli mu Christmas otegeera tuli mu Christmas eno gye tuli mu moment of truth katusaga kunnyonnyola ebintu bino Everybody way guru ko I don't know whether we can split it or something. Oli amuko. Yes. Nina wano producer wangagezaako abadde wali kukifaananyi n'akiraba nga mbulabulamu nkoko omanyi wendi wano ebulamu ka lighting tugezaako kusetinga wano naye temutya tujagezaako kunnyonnyola ebintu otegera kye ngamba wafuna producer kati wafuna producer
Sebo eno agent number, sebo na sign is agent number. Sita asobola kubeera awo nekola live but kuli administrator. So chimani ndi ambaza ndi spokesperson wa Chabazinga ate ndi spokesperson wa tourism. Ate no wazera events. No wazera events no natwa launches. Nabakambe kuno mwaka Katonda tali anguzi. Ebyo bena bibadde mu tubisemu embona bona bibaddewo. Ate mbadde kyali awo. Bino bena agenze nenda babujagaji yakati nabyogera. Bino bibaddewo se wade bampereza ebintu bibadde bimanyi. Nagenze wajjajja wange mu kyalo ne mubuuza jjajja kigenda mu maaso yogera kuko nkobere ani ali kulumba amayina tujagogera buti leero. Bano basoga 100%. Kyabazinga akole tibasobola kumanya. Tibasobola kumanya. Baita batya baweereza omusamba gwedde kugema gutya. Mani nfe bakaba kabe emisambo. Katujogere. Netuweereza sigino. Yobola akayimba kabebe kagundi nkagala nnyo eno sigino mpya agala oyo mwana ankubira omuziki banna Katonda tuwakirawo. Choba nagambe John Sega watalizo okulinnya apipira John Sega we warn you with authority. Please sagala kutandike oli chali wange but I will come for you. Waliwo abantu mu art batakwatako. Eddy Kenzo president musuzi kole. And so you're not the vocal statement you're not in a stupid statement that you use because you're frustrated. Who told you to go to art? Aganda wabo naba asoma bayina PhD bayina masters. You are gonna mo art no. Why did you stay in Hollywood? Fuck you. Manyira abantu gwembwa. Obadde mu bintu bya art okumala emyaka n'emyaka. You've earned nothing. You are like a church mouse. Now you are frustrated. You've spent your money fucking women in Uganda and then you're taking shit on us, yeah? You think we don't know? Frustration, desperation, doesn't do it. I hope black. The Kabana, Toba pay you by cause talent here, but the right time go. People went to school, was so Mamtata, we have taken a consent. You're the loser, one of the worst, the baddest examples in art. That you're turning around, you think you are going to go for the young people. Young guys, the musicians who are coming up, who are fighting for their freedom, man. And you think you can come and talk and even have a word to badly and come and even insult the president of the federation. You think you have authority. Sega will warn you authoritatively because I'm a consumer. I'm a consumer and I'm a promoter. International, by the way. Ebizanyo byammwe olumba wono olumba oli olumba usimanyi bana bakomedi let me tell you bro content yabula time etuuse nsiro bina linyamba abayimbi bana badanyini TV nembagamba there comes the time when God has blessed Ugandans yaleta social media TV zona the old time is up ani achalaba TV social media is the king of entertainment is the king of information. It is the point where you go and get informed. Seriously. Kati bano wa John Segawa balowooza abantu bakyagenda mu theater batuke mu college mu zimbe kya Kandolindo. All these guys are going to rot. Time has come. The 40th day. Nabagamba nga mukole mu investing center za mamugule ebyuma. Industry ya mebere bulungi. Now you are out of place. Oluwa attacking abavubuka bato. Mukibo kyo Peranga, you are behind Eddy Kenzo, you are there ratting because you are losing it. You've lost it. That's how you are denying that they are throwing you in the pot of hell. You failed him, you are disappointed to the family. And then you come speak about Eddy Kenzo. Oh my God. Then listen, this is the general stuff. B52. Owulira, nja kwogerako bitono kwanga obadde kyali wange okumala ebbanga ddene ne walinnye etokota y'amagye gye walinnye. Never in life, man. We know what is behind Katoro Bwama's death. You want me to bring all this? Man, Tonyiza. Mudane mumanyira abantu zo buli muntu alina talent omugwirido omubukide ebintu emitwali tubisirikidde naye ogenza otumanyira. Man. Oh God, man. I need Ugandans to
understand one thing. If somebody is successful, please begin. Omuntu yenna nga mukatonda mwadde omukisa mu mwagale. Mulekere bino ebyekisiru bye muzannya bye mulwanyisa. Eddy Kenzo gwe is very innocent. Siye katonda. You can't fight a person anointed and blessed. N'empewo zeewe abwe zisituka. Ku nsi kuliko ebintu bye bayita cultural power. Don't dare, okay? Look for it again. Yeah, Oya. Tojja n'omanyira omuntu n'omumanyira ne mumanyira. Eddy Kenzo asirise ebbanga ddene tajja kwogera tajja kuddamu nga bw'oyagala. Because for him that's not his time. But he has the soldiers. We are ready for any fool to raise your mouth and rant. We shall rant back. Nabagamba nga tutandika ebintu bino tubagamba Eddy Kenzo is the future. Ugandan musicians are the future. So far, the federation has rejected the 30,000 musicians. Do you know what it means? Mwabazanya katemba mwali barejesarinze bameka. Tell me now, tell me. Abantu kati mujja bafuusinga kubaagala because of your personal interest in politics. If NUP musicians are joining the federation, what about you? There's an association to be federated. Then what about you? Nemani omusajja nyiziza n'okunyiza nawulidde byayogera byakekema. Mpulira taata, mpulira. Kuninga abantu bonna omuntu yenna anayingira mu layini eyo lwakuba mutusonyiwe tutandise Christmas eno n'obusungumuuko tumanyira tujja tusirise ebbanga ddene ne mujja mutumanyidde bwe mulumba abantu buli omu alina amagye geno eggaali ya Eddy Kenzo giwulire nno kati. Waliwo Kojja Omugezi ssebo ensonga y'omusajja ogyogerako ki? Kibedi mufune bye mwagala you go I'm on a conference, okay? Yes. Now family and power. Nabagambye olwaleero mulye munywe musanyukire eri but don't interfere. Nzemu exclusive point. Njagala kumenga sure I put every point to point. Njagala tubeere nga buli kintu kinyonyera ku kinyonyera. Tukooye. Politics should get out of this man. Mulekera okubeera nga mweyogeza musimanyi politics. No politics, bra. Tugende nga tumenya. Oyo ndowooza tumulekera kubanga bwe naayogera ebingi ajja tukuwulira ssebo. Kibedi nkulamusizza. Avuddeko nengenda mumuzza genda mu maaso. Omanyi Peng obuzibu bwe tulina nti tubadde twesibye nnyo ku bantu abanoonya survival. Peng oli awo tokyali ku bulamu bwa kusurvivinga. Oli ku bulamu omanyi woogenda okujja ekyokulya, omanyi woogenda okujja ekyokunywa, omwana wo omanyi waagenda okugenda asome, tokyalina buzibu nti bwa school fees okitegeera. Kakati omukulembeze agenda okubeera omukulembeze tebamukubira nduulu. Omukulembeze alaga bulazi nti mukulembeze. Kibedi ekisinga omubonyaabonya ye oli omuntu gwe boogerako atabaddamu. President Kyagulanyi abo abantu yabafuula. Omanyi bw'olaba missed call ku ssimu yo n'otagiddamu bwe watyo bwe yabafuula, naye simanyi lwaki bo always baagala okumwogerako, kubafunira podium, kubafunira ziraikisi, kubakola ki. Seeka olinayo omuntu gw'omanyi nti Honorable Kyagulanyi tamuzzeemu nga muyimbi munne azamusosonkanye ogamba Kenzo. Kenzo. Naye Seeka okimanyi nti ne Kyagulanyi wayogera kubeera nga awakanya ssente ze za billions abanga azzeemu Kenzo. No, abatazzeemu Kenzo. Abatazzeemu Kenzo. Bwagera ku ssente Kenzo za Robins. Gagamba abantu bazigezizze mu bukyamu. Talaba nti abanga azzeemu Kenzo. No, yo oli sooka olabe position ye first and foremost. Peng bw'ayogera ku kintu nga kiri ku internet.
tekitegeeza nti ayogedde buli muntu kasasiro yenna ali ku internet bwe kiri kati oli mu kulembeze ayogera ne ku ssente ayogera ne ku ate oba yayogera ne ku ssente z'aba MP be ze baalya oli mu kulembeze what position is he holding ate no nkusese Penge ssente tebannabana kuzifuna singa okunneewunyisa kyekibezina ensonga zange Kojja buli muntu yenna wayimiridde mu leadership alina waasaka kkiriza obagano kkiriza naawe okkiriziganya nange of course era mmanyi nti buli muntu yenna alina kaposi okuba nti ndi leader abeerako wagenda okufuna ekintu kyonna oba ssente oba siki naye ekinneewunyisa nti musuuza watandika ekintu kye mwasooka ne mukizalawa de mulaba mbu nno basinkanya omukulembeze ssente ziri mu pipeline ne mwagala okikuba kati neebuuza waki no musuuza setwamuzalawa waliwo wotandike waliwo lwozinza okukera ku makya n'ozimba on top of ennyanja n'ozimbako akayumba k'essubi kati omuntu bw'ajja n'akugamba nti akayumba kagenda kuggwa kaba kajja kukola ki kakati musuuze kiri ekintu abantu abakirimu not to senti baagala ku building a music industry baagala controlling a music industry simply because Kyagulanyi Robert Center musician gwerabe zo sente gwe penge ewamwezza naawo ewamwezza nawo ovezana katuteka an example ezana ezo sente ezo n'ozikwata n'oziteeka awo ezzana bintu kye biyinza okuva ezzana awo tuyinza okuzimbawo community center tuyinza okuzimbawo college tuyinza okuzimbawo eddwaliro tuyinza okuzimbawo theater abantu entertainment okitegeera naye kati njagala kubuuza gundi ye Kenzo sente zagenda zispendinga in case bazimuwa wa wagenda zispendinga mu bayimbi atya tasina sente zazimba nguudo sente bamuguniza abazimbi abayimbi tebabawa sente Penga abayimbi be Nigeria babawa sente kankuwa example ku muliraano wane waffe ewane Tanzania Diamond bamuwa sente Harmonize bamuwa sente Lava bamuwa sente problem Museveni tekyandibadde kibi nnyo kubanga wabeerawo ministry ya entertainment oba ya arts and whatever kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga bakwasiganyizaako abayimbi naye how ffe bino tetuliriko nti nno tuzze wano kuvuma bantu tuzze wano naye tuzze wano turizoninge Penge essente ezo zigenda kujja how era zigenda kuyamba abantu how toyinza kukwata ssente zinzikiza omusajja yaŋŋamba nti buno obukadde okimanyi buno ebibiina by'obufuzi bigamba na billions eziyinza zimba amalwaliro ago gogambye mu buli sekita ne bo batulaga nti mu constitutional basanidde okufuna ssente ezo ne ku ssente ze mulesiivinga nga kibunaka ebyobufuzi bwe temuwulira nti namwe zisobola okuzimba kulwakulanya ebifo gye mubamuvaamu Penge bwe bakeera ku makya ne bakuwa omusaala gw'okoledde ate tokeera ku makya n'ogamba nti ate guno omusaala guli suppose waliwo ssente zibeera allocated for something n'okeera ku makya n'ogamba nti nno guno musaala gwa muntu oba entitlement ya muntu kati nga President Museveni gwe muyita president kubanga nze simuyita president ayina budget ye nga budget Museveni ayina ssente zakera ayina ne ssente zafuna okuva mu omusolo zawa ba Kibedi ez'okudonatinga zawa ba Kibedi magesabo muyita General Museveni nga Bobi Wine wamuyita kuba Bobi Wine muyita General Museveni lwayogera ate oli Bobi Wine nze muyita Museveni oli Bobi Wine so Kibedi muganda wange Kibedi olabe oyina erinnya lyo buildings ku gundi ku internet Kibedi omeeting abantu abali prominent ba mama Kadaga okitegeera Kibedi oli voice ya Busoga ebusoga bavaayo abantu abali very interesting okiwulira Kibedi sagala njagala ku internet kuno kuzize ne ku imagine ka abaana abato tulaga abaana abato bano nti we can reason we can talk okitegeera Kibedi
Ompulira Kibedi Akuwulira. Uganda. Sebo mbeera mpuliriza reason yange bangamba omuntu yenna bw'aba akusinzaako ku myaka omwamu ka time n'ayogera n'endyoka nkuddamu sebo ky'oba olaba I'm taking notes. Kati awo wenkomye naye kyenjagala okugamba ffe ssente za musuuza zaafunye tezituluma naye musuuza taliwo okuweebwa. Abayimbi b'e Uganda tebaliwo okuweebwa. Abayimbi b'e Uganda they are income generators. Yaweereddwa nno dda ssente twazifunye naddakiika n'akanyiriro. Wapi teziriyo. Ate kati muziwakanya ate waki omulimu kuba gwaki nga mugamba teziriyo mwe muzikoba teziriyo ne temweba akalwa ssente ate mwefuula abatalaba ate ne mujja ne muteekawo propaganda mumukuba musiveeku ssente zijja kujja mwe musinga amaanyi omu influential saidi yammwe bwegaana musebe tajja ziwaayo mweyo influential musigala awo nti muyina amaanyi you have a voice Kenzo tajja kufuna ssente. Naye kirako Kojja Omugezi nga tonnavaako kyenjagala okubuuza. Bobi Wine yayenda osinga yakola posting agamba nti gundi amubanja ssente. Ono wekikofira promoter. Abitex. Era ne bateekayo ebifaananyi byabwe babiri. Ekifaananyi omusajja jjanga gwe omujagujagu omubugumyeko kimanyi nti yali paasi nga yayenda osinga enkuuka. Definitely okimanya nti yali post nga yayenda osinga enkuuka. Today ne yali ne skin nga okimanyi nti alinako ababe bano bakibedi bamama kadaaga naye ataddeyo enkulu wankuluku kwabo kiggwa kitya. Ali eri skin abakubi abadde abasi. Ali eri skin njagala omanyi kyenjagala waliwo omuntu emerging artist. Twamwenda osinga wano kubanga president yake. Kojja omwana yavaayo nakati yavaayo n'agamba NUP amwesibako tabalinamu era nekolamu n'agizoleya ebintu by'obusajja obiwulira. Yagaanira ddala okujja mu kifaananyi kyammwe. Nze okusinziira Alien Skin ebigambo byayogera ate sinza kuddaawo n'emjogera naye era ndowooza olaba ne ku peegi yange olaba nze president bwe yavaayo n'agamba nti arepresentinga ghetto youth. President n'amwenda osinga. That's when naffe olaba ne ku mikutu gyaffe twagikozesa bwe yali ku anti yalina ekitambula temwalina kitambula mwe munoonya bwe mwekwata. Olimba kwajja mazima ogamanyi waliwo okubatula yamwe weezikiramu ne munoonya obajja musitaatinga. Penge kyogenda okulaba e London tugenda kubeera ffenna ate nkwegayiridde ne bw'onaabulwa tiketi ate ne Kibedi njagala ojja e London. Kibedi ne Penge nkwetaaga ojja e London. Ndege passport yange. Tereka nze tiketi nze njo gigula nkyogeredde na wano. Kibedi owulidde kandete passport ndi mulage gitegeke. What is in London for who? For what? Linda ogenda kukulinda. So nze mbadde njagala bugane kundiducinga ku Alien Skin kubanga nze Alien Skin simukubira paasi. Kibedi waliwo show ya Bobi Wine. Yes sir. Era ndani kati omusajja agambye agenda kungulira tiketi. Uliriza njagala bino ebintu omanyize gwe Peng toddangamu kuwestinga time. Kojja Omugezi agule ki? Tiketi. Bambi sagala Kojja omaze okwogera. Kati passport yino nze ngenda musomera details zayagala angulire tiketi nzije. Penge kyogedde nze ngenda kujja. Omusajja ono mwanyo respect. Kojja bobo omaze genda omule. Penge nze nzija mu inbox yo. Ogera kungulira tiketi? Yes. Bambi madde nsaba omusajja mute. Okay, thank you so much. Nze ndi wano ninze bw'obozze ku debatinga tu debatinge. Oyagala njogere ku ki? Kubanga ebintu by'oyogedde byonna. Moderator Penge ye moderator. Okay. Webale. Mbadde njagala kubuuza.
nze byogedde sirabye mu kyoyogedde. So I don't know. Okay, kambuze moderator maybe ajja okumbuza. Omusajja agambye twatuwayawayamu kaawo naye ne tulundugamuko mu byawala ne skin ebyo biki naye nga ye omulamu alinga atukkakanya atugamba nti omulamu agubadde gugamba nti Kenzo tasaanidde funa ssente ezo zoba otandikira kwa gwe specimen wa Kenzo. Maleza kala nnyo omusajja ono ayogere ku Kenzo kubanga abasajja abamu balabidde ebbanga ddene and I know their weakness. Simanyi oba is okay oba mizekere endaliri eryente because I don't think he's in a sober mind okwogera ku kintu kyonna now nga bwe tuli mu December winter. He reacts with this health problem. So I'm not going to begin dealing with mad people. Ongambe munjogere naye. First of all, he's talking about money. What is he trying to tell us? What is he trying to explain anyway? Kojja Omugezi nga bwe mumanyi obulungi ennyo ewaabwe ekawempe nsiba wali ne baganda be. He has lived in poverty for entire his life okuva we yazaalibwa. These are the enemies of progress. Kati bano bonna mu bukadde bwabwe, they have not earned anything, they have never won anything. Mubuze Kojja Omugezi what has ever done in his life? Business what? What talent did God give him as him? To be a motor mouth where there is no point to be made? Why are you talking shit? Anyway, don't tell me. He has never been a leader anyway. Listen. Let me talk. You've been talking. Yali abaddeko ne business n'abeerako ne sente. Why are you envious? Why are you so jealous? This is Nugu. This is Mutima Mubi. Why is he talking like tasobola zifuna as who? Omuntu alina talent omuyimbi international. Gwe wali okoze ekikanjogere jako bya NUP. Tell me what have you ever done in school? Who are you? Were you a prefect? What did you do in your school time? Penge kankubulire. When you say, listen, no, Peng, sibya kugamba Peng, you're answering to me now. Let me take on. You, apart from being a motor mouth and a person who does a lot of nonsensical talk, tell me, wali okulembeddeko ki okujjako okubeera n'omukazi Omutanzania? Nze sidda wano Kibedi nze sijja kudda wano nennyonnyole nti simanya nkola bwenti. Oyagala okakasa abantu. Oyagala nnyo okubeera mu politics. Buli kaseera oyagala driving into politics. I don't want you to do. This is talent. This is a musician. Twogere ku talent because we're talking about a musician by the names of Eddy Kenzo. Who is the president? Listen. Who is the president? Yes, who is the president? Sorry, don't level you're above me. Don't level you're above me. Ebitabo mbisinga linako. Ebitabo mbikusinga ntandika okutema. Nkusinza ebitabo, nkusinza okubeerako ne ssente, siwangukangako, sikozesanga bulimba kubeera n'empapula, sikozesangako propaganda just because to survive. Listen, bro, tell me. Era abaana b'abantu bakugamba nti bwe Kibedi apart from nze kauke kanzire ku level yo. Yogera Lindako. I'm the only Obadanga who is willing to take on any insult because I'm ready for it. I've been there, done that. Auntie, that is the difference. So ask me, oba bali mu comment oba ngogera batyanjala kubuuza gwe mu leadership yonna wali okoze eki omusolo gwe Uganda wali okoze eki business yo baganda bwe bakoze business you as a person wali osasuddeko ekintu kyonna Uganda kuba wakulira kawempe. Penge. Tell me, wali okoze business yonna have you ever done anything? Talent ki gy'olina mu bulamu bwo Katonda gy'omwamu ekitone kale yakuwa okubeera moto mawe. Kakati okola what is your profession? I'm a consultant. Consultant ngo consulting chi? Marketing and communication. Marketing. And ngudamu. Marketing and communication ebyani. Mbulira business yo weri. Nawe mwenyini. Omuziza tu Lindako tu ngudamu.
I'm a media personality. Listen, Wah, I'm a media kale. personality. Tugende ku kya marketing Lina ko nchakudamu. I'm a media personality. Listen, I'm a media personality. Number 3, nchakubuulira who I am. I'm an influencer. 4, I'm a mobilizer for my party. Ombuza. 5, I'm a businessman. Linako, I'm a businessman. 5, 6, I'm a voter in Uganda. Sagala tandike kwogera bya kisiru. I'm a businessman. I'm a businessman. I'm a businessman. I'm a businessman. Ekirala gwe njagala kubuuza. Kantandika kubuuza, njagala kubuuza kitonotono. Kubanga Kojja njagala kute. Saagala okola. Linako, it is winter. It is winter. Linako, it is winter in Ireland. Listen, it is winter in Ireland, and I know your witness where it is. Nina video. Jukira mwingi wakola kusinga njogera nawe. You know that. It was in December. Are you forgetting? Yeah. Yakola kusinga. Yakola kusinga ku live. Ngakuliko gundi oli Titus. He knows very much. I'm the one who stopped the video. It is winter. I know your witness. Sagala njogere gundi zo zambuke. Ogenda ofire wano. Ogambe Kibedi yada yogera nange. Enjuguta zizo kwambuka. I don't want. Omanyi them nditsa sirimba. Ezo video ndirina yakanjitekeyo in friendship. Njakuba letting a personality. Yeah, I remember going to do that. Yazirikira ku live. So I don't sagala Kojja ntandika kwogera ebintu ebimu bye mmanyi nja kulekana naawe gundi zo zambuke, sukali wa yambuke, pressure yambuke, ogende ofiire kuno. Then ogambe Kibedi abalaba abajja gamba Kibedi is the one who caused this. Because you are full of propaganda and lies. Nkubuuza ebibuuzo bitono. Have you ever voted in Uganda? One question, damn. Have you ever voted anywhere in Uganda? Peng nsaba omusajja omuleke asooka nga kirenda alimize kati. Relax him, relieve him. Short break, commercial break. Agenda omulema. Agenza avuddeko. Mujjeko. Obadde omu. So, Peng tugende maaso ne tugenda nabyo. Simanyi oba tudda kuki. Tugenda ku kikira kibadde kikutte omubabira awo omwaka guno we gugenda. Yeah, bali njala oyasanze byali skin. Bwe niendo sinze. Kibedi. Bwe niendo sinze Abitex. Nenga bannange. Greetings, my people. Salute, greetings for Happy New Year and Merry Christmas in the area today. Is it? Blessed General, blessed. Up, way. Well, Rasta, you look nice these days. Someone there, you know what I mean? Great. Abasajja ogiwulira oba togiwulira? Emiramo gy'abasajja ngiwulira. Obadde ku musajja gwe introducinze omupya ndoze abadde King Saha si bwe kiri. Ani amuintroducing? Oba ogamba gundi ow'ekibiina omupya Joel Ssenyonyi. Kibedi yabimanya nnyo sikyamanyi politics mutiira ddala omwogerako. Naye ngera enkyukakyuka bwe zaabaddewo naye kakyawo ne musanyukira twasanyukidde anti enkyukakyuka okuleeta abantu abavubuka abato kubanga eno generation y'abavubuka abato